Yes, Afudde TV ojimbanitiza kati kano mwasize mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate mugene kade kitalo nnyo ekya Joram bwatyo bwe Afudde oluvannyuma lw'okuddisibwa mu ddwaliro Ensambya ngenda kuba mukutusako information yonna egenda maaso wabula abasawo balumbiddwa bubi nnyo era bakubiddwa bubi nnyo bali mu mbeera mbi bano babalumiriza okuba nti bakoze kibalaze obugayaavu mu kujjanjaba Joram yayogolengera mu kifaananyi yagudde ku accident ne bamudusa mu ddwaliro Ensambya. Abafangoni Forest balumbye eddwaliro ly'Ensambya era bakubye security guard akosa n'abasawo abadde bakola ki abadde bajjanjaba Joram yadusiddwa mu ddwaliro lunaku olw'eggulu mu kiro naye obulamu munnange tebwasobodde kubanga butaasibwa. Abasawo bakubiddwa bubi nnyo. Abafangoni balaga nti abasawo balazeemuko obugayaavu nti mu kujjanjaba Joram wabula kye baakoze abafangoni kiyinza okubaleetera obuzibu olw'ensonga nti poliisi etandise okuba nga ebanoonyerezaako bandigulwako ogw'okwagala okutta abantu oba ogw'obutemu ogw'obutemu. Bagamba nti ekikolwa kye baakoze kikolwa kibi nnyo okulumba abasawo ne babakuba kubanga abasawo si be bagaba obulamu. Wano ku nsi ffenna obulamu Katonda ya bukontrolinga tewali agaba bulamu ku nsi kuno, tewali agaba bulamu. Ate n'abasawo oluusi bw'oba omutwalidde omuntu okumujjanjaba naye just akola ki agezaako bugeza. Abasawo sigamba nti bajjanjaba abantu nti ne bawona, nedda. Ebiseera ebisinga oluusi nabo babaako sapooti ya Katonda oluusi abakaasaganyizaako. Abasawo bo just babawo kugezaako kubanga kugamba bayambako. Ne sigamba nti bw'otwalayo omuntu nga mulwadde nti oba sure 100% nti bw'omutwala mu ddwaliro agenda kuwona. Ekyo omuntu oba olina okuba nga okitegeera, ekyo omuntu oba olina okuba nga okimanyi. Era abafangoni kye bakoze si kirungi, kyandibaleetera obuzibu ekyokulumba abasawo ne babakuba kubanga abasawo abamu babakubye babalese bayiwa na musaayi, babakubye bubi nnyo. Ensambya wali ku ddwaliro badusiza Joram gwe yogolengera mu kifaananyi. Joram yafudde dda, yafuuse dampu ya gaazi kazengoye. Bamudusizaayo balaga nti abasawo baagayaddemu nti mu kumujjanjaba. Naye nkugamba ejjukira nti bw'otwala omuntu mu ddwaliro n'afa tonenyanga musawo, tonenyanga omusawo kubanga omusawo yaaba agezaako bugeza. Bw'omutwalayo just agezeeko bugeza, sigamba nti bw'omutwalayo oba sure 100 ku 100 nti omuntu agenda kumuwonya kubanga si be bagaba obulamu. Mwongere okubanga mugifollowinga musubscribinga munyige kale bagita Afudde TV. Poliisi yasedde okubanga eyiga abafangoni Forest ku nsonga zino bagenda kuba ndowooza babakwata era ndowooza bandivunaanibwa musango ogw'amaanyi olw'ekikolwa kye baakoze. Poliisi egamba nti ekikolwa kye baakoze nti si kikolwa kirungi era kyandibazaalira akabasa. Kiyinza obutabatambulira bulungi, kiyinza obatambulira obubi ekikolwa kye baakoze. Tulinze tulabe ebinaabivuddeyo ku sayidi eyo, mwongere okuba nga mugifollowinga nga bw'atyo Joram we yafudde omu ku bafangoni Forest munnange bw'atyo bwe yagudde ku accident n'addusibwa mu ddwaliro Ensambya. Abafangoni bo bagamba nti abasawo baagayadde mu kumujjanjaba. Abasinga beebuuza nti kati singa buli muntu afa abasawo babakuba nga tukyalina abasawo mu ggwanga mu malwaliro. Abasinga kye beebuuza. Tulinze tulabe poliisi egenda kusalawo ki kubanga bano babanoonya. Banditwalibwa ne mu kkooti munnange. Ekikolwa kye bakoze si kirungi, bandisiise busizi ne babivaako. Bye bakoze biyinza obbaleetera emiwunyo, ne batukisa nga tebakyakola ki nga tebakyatebenkera nga badduka misinde. Ate nga poliisi ejja kumala ebakwate newankubadde kale bayinza okuba nga ekwese ne poliisi ejja kubafuna. Poliisi ejja kubafuna kubanga poliisi laga ebeetaagira ddala ku nsonga zino. Ate poliisi eraga lwe naawe bafunye eyinza obutabakkiriza na kufuna bbeeru. Kugamba kikolwa kye bakoze kikolwa kibi nnyo. Mbagambye nti omusango bayinza obbagulako omusango gw'obutemu oba ogw'okwagala okugezaako okutta omuntu, okutta abantu kubanga baakubisibite eggaali yenna ne musajja wattu ali ku kitanda ali kiriya n'okwogera yeekaka bwekasi. Kitalo nnyo ekya Joram bagita Afudde TV. Subscribinga nyiga kale mbaagala nnyo mwenna
mungere okuba nga following updates simba nazo mubeere bulungi munnange kitalo gye nkya Joram bw'atyo bwe yafudde nga baaba ensasage yabadde ku ddwaliro ensambya baaba maama nnyabo mweraba